Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli amawulire simalungi gannaku miranga biwobe na kwazirana ku ssomero lya King David Nasaland Primary School lisangibwawo Ndeje baba ekiri eyo maziga merere enamba y'abaana abakafa egenze maaso n'okubeera nga yeeyongera abasomesa abafudde nabo babano kwoteeka ne director w'essomero Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. w'essomero naye tasobodde kubanga simatuka akabenjedde kabusa kanonna akagudde mu bitundu by'e Kapchorwa bwe badde bava okulambula nga boolekera okudda mu bitundu eby'Embale ate boolekere ekibuga Kampala gye baavudde. Abaana bawerirako ddala 217 be baana abagenze okulambula okwabadde baasi 2 n'emmotoka endala. Minisita w'ebyenjigiriza Muyingo avuddeyo n'abaako byayogera. Minisita Balaam Barugahara owa local government ononno ye byamusanze mu bitundu bya Mbale kyokka omubaka Serukenya naye talutumidde mwana era y'omu ku abo abaluwomyemu omutwe okulaba nga badduka okubaako be bataasa wabula akaseera si kalungi yadde akamu n'akeddagala. Video giwe like esobole okutambula ate munywanyi n'abalala bagifune balabe ku updates eziriwo mu budde obufaananako ko bwe buti. Gwe nkujjukiza nga 18 lugenda kuba banayo lunaku lwankya muguleyo tiketi tugere mu kivulu kya MC Mayor. MC Mayor, Friends of MC Mayor wali eri ku meeting point Ganda Nansana okuyingira omutwalo gumu ate VIP emitwalo 2 kwoteeka emmeeza ya kakadde kamu aka Uganda. Abayimbi nga David Lutalo, Lily Puzzle Lunabe, gye tuline Kasuku fenna tugendagenda maaso n'okubaayo David Lutalo n'abayimbi abalala bangi bonna bajja kubaayo tusobole okubanga ate tunyumirwa n'okubanga ensonga zitambula okusinziira ku bazadde b'abaana bambi ge bakaaba ge bakomba. Njagala nkuwe video yino tusooke tutandikire wano. Nyobuzibu ekisaawa olunaku lw'eggulo obudde buno baminisita baladisi b'ensomba bw'ensombi waliwo ennyonyi ya poliisi waliwo ez'amagye lwaki tebatuyambira abaana bannange tubadde tusaba ekintu kimu tubadde tusaba mutugambire abakulu abategeerera eggwanga lino batuyambe bakomye enkola ey'ettima bateke ku baana tesobola nakumala ddakiika 3 nga tebannajja bulaza ne tulisikaaka obudde buno nze kati nina abaana sikikiddira nakategeerako omuntu ye mulamu ate nayo bamugye mbavu. Akaseera kazibu abazadde abamu bagamba bannange mutuyambe mutufunireyo ennyonyi lwakiri ereete abaana etubuulire abalamu abasigaddewo emirambo tumanye buli omu amanye wa we bayimiridde bo bambi abalala ebyokwogera bibasobedde tebalina kye boogera. Wulira ebiramba tewaliwo nnyonyi twali nnyonyi zakubaleeta eteekewo ennyonyi eno naye abaana bannange abaana emitima gitukke oba bafu oba balamu tubaagala wano bannange naye tuli bubi nnyo twagala bateekewo ennyonyi ekole ereete abaana tujja kukakana oba mirambo oba balamu tukakane emitima bannaaye wakati obeerawo ne bakubira akasimu uno mufu tetumanyi kiki kye tuliko. Obulumi bwolaba naddala ku mutima ogw'omuzadde agamba bane mutubuulire oba balamu oba bafu at least tumanye muleke tumanye lwakiri kiki ekituufu ekiriwo
abaana baffe tumanye abafudde n'abalamu. Survivor omu ku baana bano abafunye akabenje bambi ayogedde. Wuliriza ebigambo by'omwana ono mpola naye wuliriza. And children were enjoying. Then after we started telling the driver to stop and he's refusing. Then the next thing falling, and then I'm outside the bus. I look for my sister. I was looking for my sister. Then they start. There's this car. It came and it started taking some of us. There were many children left at the scene. The scene, yeah? You said the name of the school is? King David Junior School. King David, eh? Yes. King David Junior School Ndejje. Omwana narratinga story agamba nti babadde bagamba dereva nti kendeeza ku speed oba yimirira. Kye bazzeeko okuwulira kyabadde kigwo okuddamu okulaba nga bamusowola mu mmotoka. Ye okuba nga ategeera nga bamuteeka atandika okunoonya mutowe. Uganda kitalo nnyo nnyini ddala bambi eky'abaana bano. Okusinziira ku eyewitness abamu ku abo wuliriza ebigambo byabwe. My name is Sabil Abdul Haq. I am a native of Greater Kasserem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to Sipi Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the Kaptogolo sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to Sipi sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in Sipi, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in Sipi, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to go the bus. From there, in short, after them traveling from Sipi, in a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical problem? Yes, the bus had a mechanical condition which we explained to the driver and the driver insisted. Omusajja ono, I don't know whom he is, but according to what he's trying to narrate to us, or what he's telling us, mubimu byagezaako okutugamba oba okutunyumiza, atunyumiza akabenje kano nga tekannabaawo nti baasi yabadde efunye obuzibu. Driver ne bamugamba abaana bajjeemu obafunire emmotoka endala ebatwale ku Sipi Falls.
driver n'abagamba nti ye kyakola akimanyi olwo olumanyiiro olwo olw'emmanyimanyi olw'abantu b'e Kampala olubasiriwaza lwe lutuuse ku sse ly'okuba nga littisa abaana b'abandi over 30 plus children have lost their lives, plus even the directors and some of the teachers have lost their lives because of such a kind of a foolish driver who insisted that, no, I know what I'm doing. What do you know and what were you doing? Okubeera ng'ozza abantu mu mmotoka yo ng'olwedde okimanyi erina mechanical issue ng'enguudo z'ogenda okuvuga za nsozi. Era bagamba nti babadde banaatera okutuuka ku CP4s baasi neddamu neefuna obuzibu bwe bumu ne bagamba ddereeva bannange yamba ensi bannakyalo ne bagamba ddereeva tozzaamu baana munnanga ate olw'okuba bo bannakyalo yavudde Kampala tebalina kye bamugamba n'agamba nze mmanyi kyenkola mulinnye tugende ate olowooza baasi yavudde Kapukyolwa baaba abaana b'abandi nga bafa. Bye bimu ku bibuuzo bye mbadde neebuuza nga sinnajja mu podcast eno nga ngamba lwaki baasi zino oba emmotoka zino ezitambuza abaana lwaki tezikolebwako inspection? At least zino baasi zandikoleddwa nga inspection once a month nga zinogendebwa IVO asobole okuba nga alaba condition n'obukugu bwa driver. You never know n'omwami yabadde avuganyiza okuba yabadde alina mentally perturbed n'alyoka agenda mu maaso n'okuba nga asaanyawo obulamu bw'abaana. Baasi ogirabye bakugambye sinakugamba gwe wennyini okkiriza nti erina obuzibu, it has some mechanical issues, but you insisted n'ogamba no, we shall reach Kampala. Oh, how dare you? You're just playing on people's lives like that. You people, stop kidding. Just know that the lives of over 80 plus people, it's in your hands. But you're just there kidding. Even though it has some mechanical issues, but we can continue with the journey. How? Now look, several are dead and many of them are injured. And we don't know whether the rest will make it, and many might fail. Ekisinga okuluma era ekyennaku ne director teyalutonze. Wuliriza ebigambo bino katika nkwo wano Minister Jim Muyingo wuuno wano. 2017 bebagenda kukulambula mmotoka za linnya okuliko baasi bbiri okuliko emmotoka endala baasi eyabadde n'abaana 17 tebafunye accident era accident yabayisizza bubiri baana 21 bakakasiddwa nti baafudde abaana 21 emirambo gyabwe tegitwalibwa mu ddwaliro e Kapitola. Details abaana batano better professional nawe bafudde abantu batano basomesa mawe mwe muli ne director waffe mwe muli n'abantu bonna abalala batabirira abaana abalwadde 40 bali Mbale mu ddwaliro bajjanjabibwa 44 bajjanjabibwa Mbale. Saagala nsukuma naye enteekateeka zikolebwa okulaba nti onani ono this one zikolebwa okulaba nti n'abadde mu ddwaliro bajjanjabibwa nabo tereera ggwe naawe njagala kubasaba ali mu kunyigisa gu standi mu mutuba wadde wamu n'obukulembeze bwa municipal council okulaba nti abaana essomero lyaffe n'abaana baffe bafa mu mbeera traumatizing. Ministry y'ebyenjigiriza ne ministry y'abaana
n'abavubuka bazikolagana ne municipality bajja kukola enteekateeka okulaba nti abaana bano bayambibwa okuwona obulwadde obwo obudaabuda abantu bakwatibwako ensonga eyo tebatukolagane tebatutegeeragane. Minisita Muyingo akakasizza n'agamba nti emmotoka bbaasi yabadde etisse abaana abawera 117 okusooka babadde batugamba na 8 117 21 bafu. Director oyo ye bambi yaluguzeemu obulamu n'abasomesa bana abo bo bafudde. Luno olunaku lubi eri essomero lya King David era ekyamazima amatuufu. Lunaku lwannaku lwakukaaba eri Uganda yonna. Nina omuzadde gwendabye nga yagamba kirabika okuba nga afiiriddwa abaana 5 bweddu. Kintu kinene kizitowa kikusukkako noba nga n'ekyokuddamu tokirina. Tuli mu Uganda. Baganda bange laba akatambi kano. Ebyokwogera bimpedde amaanyi sigalina gambuze. Bw'oba oli muzadde obulumi obuli mu mitima gy'Abannayuganda oba owulira amaziga nga gakulukuta munda mu mutima gwo n'owulira amaloboozi matuugo nga galaajana. Olunaku bwe luti laba omuzadde yatumizza bakebere omwana we bambi ng'omwana mufu. Ovudde Kampala? Mbale. Obeera? Daddy w'omwana abakazi wange naye ng'abeera Kampala. Osobola kuweereza ekifaananyi ky'omwana? Noonya olabe, noonya mpola mpola. Oba bali abali eri? Kati okumanya nti wali. What is his name? It's Ian Musiitwa. Omwana we erinnya lye yani? Ian Musiitwa. Oyo yagenze. Uno wano jangu. Uno ali namba 10 wano agenze. Ebigambo sibirina. Nalabye stories zino okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro. Amaanyi agazikola ne gabula. Nkedde ku makya nga buli lwenteekako kamera nkole amaanyi nga gabula. Omusajja agambye omwana ali wa wuuno Musiitwa Ian. Balamu n'amugamba oyo agenze wuuno wano namba 10. Wasasudde emitwalo gya 25 omwana agenze kulambula. Era akugambye taata bulijjo mwesesti tusoma ku CP4s leero gye tugenda. Awulira essanyu ku mutima. Naawe omuzadde afaayo ennyo agamba omwana wange talumwa. Omwana wange nja kufa nja kukola buli kimu ekisoboka mutuuseko kye yeetaaga musanyuse. N'osasula akasente omwana wo agende kutuwa. Kaakati tunuulira olabe ng'obulamu bwe bugenze. N'otunula ku malaalo ng'ogamba nti omwana ono nenzijukira ewaffe omwana omu baali bagenze kutuwa yali ya geography. Mwana wattu batuuka ku nnyanja Nalubale kwennyini bagenze okulambula. Ate munnange zino zi waterfalls. Omwana olwalaba ejjinja bw'ati ku mazzi n'agamba banne nti nsobola olinnya ku jjinja eryo. Omwana bwe yalinnya ku jjinja amazzi gaamutwala teyadda. Ekyo nno ne kifuukira ddala ekyokulabirako ewaffe ku kyalo wonna. Era nga bw'ogamba ku byokulambula nga mukadde akubuuza olagawa, sirina maanyi gakufiirwa mwana wange. Nze leero ntoye oda ne ŋŋamba omwana wange owa primary talina gy'alaga kulambula kubanga
talina kyagenda kusoma n'abatalambula baayita ebigezo. Wano wetutuuse wallahi waliwo ebyetaaga okukyusa. Ministry y'ebyenjigiriza erina okutunula mu tours zino. Emmotoka zino eno zirina okubeera inspected. Ministry y'ebyedduka by'ebyentambula n'enguudo mutuyambeko. Baddereeva bano balina n'okkeberwa ku mitwe abamu. Bande babalimu obuzoole nga tetumanyi naye Uganda. Ono muzadde ye yagambye nadduka emisinde okujjoga n'abaana bange okugenda okulambula nga maze olaba ekyagudde ku baasi y'emukono ng'abaana bafudde. Nze abange ne mbagamba temugenda kubanga nina mmwe mwekka abaana babiri, siina muganda wange, siina kitange, siina mmange, yemmwe famire yange. Laba nabo bwe bandibadde bagenda. Uno omusajja wattu wadde nga kaabira olw'abazadde bannange ekibatuuseeko naye nze abange nabagaana ku Lwokutaano ng'amaze n'okusasula. Navuga zambwa kuva ku mulimu n'enzijja wano Misinde n'enstopinga nakubira nasooka kubira Headmaster ne mugamba manyi abange mu basaze mwezi badde zatuwa muziteeke ku fees nga nsasulidde baana babiri Karen ne Clara. So bwe natuuka wano ne nsiŋŋaana baasa nabo ne mbagamba mu bukambwe obungi ne mbagamba okusinziira ku kyendabye mukono nze abange tebakola ki tebagenda ku trip. Abaana nenzira mubakonvisinga nga bakaaba ne mbagamba mumanyi munsaasire nazaalibwa bwo sirina baganda bange, sirina baani mwe bennina temugenda. Naye bw'atyo Katonda bwe yansaasidde omutima gwange simanyi ginandibadde. Simanyi gye nandibadde. Katonda bw'atyo bwe yasaasidde omutima gwange. Nazaalwamu mu nsi sirina kwe neekutte. Baana bange, mmwe baganda bange, mmwe bannyinaze, mmwe maama, mmwe taata. Kati omuzadde bw'atyo okuvibwako omwana. Ze depression z'owulira ezitwala abantu ne zibatta. Waliwo omuzadde essaawa eno nga yeesibye ekimyu nga badde abonaabona lwana bwezizingirira okulaba ng'omwana we abeerawo. Bye bayiseemu be babimanyi. Ku ssaawa y'olunaku olwaleero ng'omwana agenze, wulira obulumi ku mutima, wulira ennyiike, wulira ekiri ku mutima gw'omuntu. Nene emboozi ennemi okukola. Munzikirize mbasiibule. Mukama, emyoyo gy'abaana bano abafudde bambi gikwate gyanirize mu kifuba kyo. Mukama saasira taata. N'abakyali mukkaakasa taata bawa obulamu. Kuuma abaana baffe tusaba taata. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.